full figure toyita woyina koma toyita woyina koma mu economics wacho tuita bliss point ng'otuuse ku top nga kyosigalidde baziyita diminishing returns. Woba oyagala okugyawo revolutionary undo what he did okoze ebintu bingi full figure ojja prompting abantu okutwala mu kooti va ku baana b'abandi bw'oba okizudde nti ekivumo kiruma owulira nga kiruma n'otuula n'osaachi ng'omutima gwo va ku baana not stand with you ku baana abo. Nze abantu banzivoola enkya n'eggulo nze nina balooya ab'amaanyi abatamanyi abo balutalo nze nina balooya ba MP ba kibuga nina abantu benyinza okuloopa but I reflect on myself ningamba internet yatunyumira nnyo nga tulina eddembe lingi tukola ebintu nga tuliyo nga tetumanyi gye birizaala. So please va ku baana va ku b'amawulire obeetaaga nnyo bakuwadde platform nnene nnyo omanyikiddwa otuuse ku bintu bye wali tolina tutuukako. Please va ku baana nze sijja kuyimirira naawe ku byosiba abantu I can't. Abantu bakusonyiye nnyo abantu bansonyiye nnyo. Why are you disturbing the peace? Etteeka lize bagenda baloopa siwagira kyakuvoola nesigwa ali mu local standard egamba mbu banzivodde tusirikiridde twagala okola ekintu ekiri nobo weeyongerayo bweyongezi. Please remember kyokola bantu nawe kisobola okutuukako gwe oba owulira nga bakunyizizza nnyo just so kebera omutima osooka otegeere Museveni yakusonyiwa ati. How did Museveni forgive you? His children, daughters, people. Sisobola ba president atenga andi mutitizi. I can't. I must be a president. Ayogera ensonga as it should be. Gendo jeya abaana abo ate n'ebintu ebyo biviireko ddala. Oba okimanyi nti nno gano mazina gankimanga wagayingiramu. Mukwano va ku bannamawulire va ku ba YouTuber. Bantu bakuwa YouTube nodda ku muntu n'omukola bwoti. Nze mirundi emeka full figure gyombaddeko. Mirundi mingi nnyo ne wemba nga nsazeewo okwesonyiwa. Nze nsima siva ku lutalo. Ajamisi y'omanyi bulungi oyo akuntaasizzaako ne tufuna moral understanding. Nze yisima. Nze ndi mwana muta public city ya ntalo nyinza oluyimiriramu n'ensi ne yeewuunya. Njagala kugamba ekintu eki va ku baana. Gendo gyeyo abaana b'abandi ebintu bigwe mbadde mu kooti tujja kusiba mwana wa mwandi wa myaka 18 social media sikiririza mu kuvoola abantu era tuli mu lutalo ng'abaatandika ebintu ebyo okulaba nga bana tubalaga nti eyo direction si ntuufu twala eno direction to this side digital marketing ne tulina okukikola reminding ourselves nti engeri ebintu gye byatandika kati penge ng'avaayo aloopa muntu penge nti omuntu amuvodde kani penge take someone to court. Please full figure nkwagala nnyo tuli bakwano ba Jamisi naye atulaba kandi teyandiyagadde tufune butakkaanya akimanyi bulungi nnyo isima volcano kyovola banga abantu banneeweri bambeera wala ze nakala kitange 1000 yes ndi mwana mutabuliki tolowooza munyinza okutya olutalo tekisoboka isima olaba bampa abawambasada bankuumire wamu bwe bati. So I want to call upon you my young sister, lovely, beautiful, dark, able, verbal atirale geno. Now njagala otule mutima gwo full figure. You may love news. Toteeka mwana wa muntu mukomera ku bintu ebyo bitaliimu. Leka abantu abalina moral standard nti ddala omuntu yetavoolanga ku muntu asobole okukola ekintu ekyo. Buli muntu n'akusonyiwa ne president w'olina osonyiwa omwana oyo n'ogenda ne bamugja mu kkomera. Agala ate ggwe boosiba omuntu full figure. Please tosukka ku bantu. Abantu babadde bakwagadde nga wooli n'ebigambo bye bimu nga baabimanyiira. Leka kuyita w'olina koma. Mkwano toyita w'olina koma. Balooya balimba ajja kukolera ebipapula era olina officers here and there naye ojja mmaliriza gw'ofiiriddwa in the end. Omanyi okubeeza omuntu mu kkomera nti nga gavumenti si ye munoonya gw'osasula.
You are going to kwefiriza sente Museveni ze yandiridde baloya bakulimba bo baliwo okukola sente n'emisango ne woba tewali bajja kufuulira ddala mbu waliwo omusango tewali musango gwamu. You cannot prove it. You can't. There is a lot of evidence against you. Omuntu jasobola okukosa mu kooti n'akuwangula nawadde ng'omusango gw'oguloopi. I'm telling you, va ku baana manyagano mazina ga nkima bw'oba otuuse ku level ewulira nti kibi tandika kibuulirirako. Kibuulirira nti bannange nakikolako naye si kirungi tukyesonyiwe nga nze wondaba nakendeereza ddala sikyayinza kudda okwereegana mu